President Museveni teri kigenda kuvuunika gavumenti yo nga kwagala nnyo ntobazi kusinga banna Uganda. Abantu babbye eggwanga lino billions and billions of money bali mu kuyinaayina. Naye omuntu akoze emyaka n'ebisiibo n'azimba akayumba ke ku ntobazi ze mutaawa na boundary. Zino entobazi mwe bennyini abali mu gavumenti mwe abaziguza abantu. Abantu bano bajja batya okwesenza mu ntobazi. Bwemba mukkiriza nti ddala temwazi wa security na boundary, abantu tebamanyi biki ntobazi bye bitegeeza. Ekyokubiri, entobazi ze mwogerako za banna Uganda. Nammwe bennyini mukolera abantu. Bwe babasazeewo nga we basobola okubeera lwaki temubaleka? Uganda yammwe. President Museveni tetukuwagirangako kunyigiriza abantu. Omuntu akutte emyaka 10, myaka 2 azimba akayumba n'okasaanyawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport ya mutwala gyadda. Kale mubaddiza omusolo gwe mwabajjako nga bazimba amayumba ago. Waliwo yafuna ebbaati ery'obwerere nga waliwo ne baminisita ababba amabaati bayinaayina. Naye omuntu azimbye mu ntobazi ate nga wasobola mu ggwanga omutali mirimu, mu ggwanga mwe mumanyi nti ettaka abantu balyezza basula ku mayiika na mayiika n'omenya ennyumba ya muno nti eri mu lutobazi. President Museveni tugenda kukwabulira ssebo, ffe tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Bw'oba bwe wawa emirimu nga bwe wassa mu woofiisi bakolerera kugwako tetugenda kugwa naawe. Nze President Museveni ngenda kukwabulira misana. Toyinza kumenya mayumba g'abantu banaku nga tobawadde transport abazza mu byalo. Ye mu byalo baddewa. Mu byalo baddewa. Uganda yaabwe n'entobazi zaabwe. Lwaki bwe temubaleka? Kubanga Uganda yaba na Uganda. Bwe basazeewo kubeera mu ntobazi musango ki? Bwe basobola. Bei y'ettaka mugimanyi mu Kampala oba wonna. Mwali wako value nti ettaka eritandikibwako 5 ku 10 ligula bwe riti. Naye ettaka liduumuusa abantu tebalina mirimu. Naye beegomba okubaako we basula ewaabwe. Entobazi ze mutaawa boundary nga n'abazitunda bali mu ofiisi za gavumenti okeera otya okudimolishinga ennyumba y'omuntu mazima ddala. President Museveni tetugenda kugwa naawe. Abantu tubakwagaza tubabuulidde enjiri byokoze mu Uganda, emirembe gye waleeta n'ebirala. Naye omuntu atalina mulimu ng'alwanye okuzimba akayumba k'emyaka 2 n'okasaanyaawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport na gyadda. Kati baddewa abaana baabwe nabo bennyini. So President Museveni tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Guno omutima gw'olina tetugulabanga, tobeerangako bw'oti. Uganda teri mu lutalo. Kale abantu mubaddiza omusolo bagenda 5% ku ssente ze mwateeka wano ziizino. Kuba seminti kagaba amabuloka, kagaba omusenyu, kagabeera amatafaali, kagabeera amabaati wadde emisumaali. Gavumenti eyinako omusolo okuva ku mafuta agabireetaawo. Gavumenti ebeeremu ekisegambe atubawaddeyo percentage bweti mugende mutandika obulamu. Kuba abantu abo bazimbawo nga muliriddawo. Bennyini abantu be muteeka mu mawoofiisi be bafera abantu ne batunda entobazi ezo. Entobazi zitaliiko boundary zigoba otya mu na Uganda talina wasula. President Museveni totuukangako wano. Bandi banga we bateeka mu mawoofiisi bakusiibula naye ffe tetugenda kugwa naawe. Era Jeno Muhoozi Kayine Rugaba ssebo kwata engabo kano ke kaseera. Tetukyalina bwe tuyinza kutembeeta Jeno Museveni ku bino byakola abantu mazima ddala.